Okay, omulabi wa Next Edition TV ne Beyond the Newsroom webali kubanga ogenze maaso no kubanga ogoberera mu mikutu kyonna no salawo mukutu gwa feguno kusaba kusubscribinga no kusharinga no commentinga. Program ya feno bagita sekanyo ya extra the undercover and then etandika okuva Monday mpaka Lwakutaano. Tucha tunulira nsonga za Mwami Kamali Paul mutuze wa Kisigula Mutundwe. Onono akyagenda maaso n'okubanga awere okugamba awere nemba ni mukyala we yagenda maaso n'okubanga aloonya mu bangi alabisa okubanga yamutuusiza mu mbeera eno gyagenda maaso n'okubanga ayitamu ali mu bulamu obuteyagaza mulwadde omusajja yeekoledde ku buntu bwe oba oli awo ekyandibadde kimuyamba okubanga yejjanjabwa omukazi agamba tojja ku kitunda mu kitundu kyaffe kino waliwo ebyabadde olunaku lwajjo we twasembye okubeerawo ko wano olutalo lwabaddewo munzikiriziganya yabadde lowoozebwa nti etuukiddwako wabula kyannaku nti ate enzikiriziganya y'olwaleero gye tubadde tulinze okutuukako erabika nayo ekyagudde butaka. Muzeeyi wange oli otya? Gendisebo obulamu kati bwe butyo bunafunafu saawa zino nva ku dialysis era ndi munafu ddala. Ande nsaba njogere mpola mpola ate nga bitono. Yes. Kubanga oba kujjamu omusaayi kati wano bakolera dialysis wano kati laba bumuddewo wano bafumitawo empiso buli lunaku buli lwe bakola ne bagira tewakyava omusaayi kati basibyewo kyegeza kano kaba kasikini just tuba tulaba kasikini naye nga ekirimu si nnyama. Eno waliyo ekikundu kye basibayo kino kino kyebafumitamu empiso ne bajjamu ate ne badizaamu wano na wano waliwo ekiwuma kiva wano paka wano. Eyo embeera nakeddeyo ku makya olwokuba nabadde mbasuubira okujja ne bankoze ssaawa 2 kitundu zokka twasanze jjaamu naye nga batukola ssaawa 4. Bajjamu mazzi gennyini nnyini bajjamu amazzi gaffe ge tunywa gatuula muno mu kifuba kyova olaba ge gatutta abali abalamu nga oli mulamu tugafuyisa bufuyisa ofuyisa ensigo zisengejja obukyafu ne bufuluma kati goba tokyasengejja tetusengejja gasigalawo kati balina gakujjamu bujja ate tetufuka tetufuyisa okuyita kufuyisa mu Luganda tetufuyisa kati obukyafu bwonna bubeera omwo era nze buli myezi 3 ngende mulago mu mukaaga niboza akawago kuba kati buli obuzizi obusigala mu kawago bukola infection n'ofuna omusujja kati waliwo dokita abeerayo yankolako agira kawago n'akapikamu amazzi n'asika n'apikamu amazzi buli obukyafu n'abujjamu buli myezi 3 bakikolera eri mu mukaaga waggulu mulago abasinga tebakimanyi naye nafunayo dokita anyambako kakati embeera asibyanko embeera naye nga kyetaaga sente nyingi bw'oteefaako nga ekirungi kya Novik Hospital waliyo abalwadde bangi tulina waliwo bukyangantekayo emboozi yo nakati messages zirina wano ez'abantu abagamba balina eddagala baagala okutuukirira tewali era gundi bangi nange bankubira baŋŋamba muzeeyo tusobola omuyambako tebakulimba era bw'obeera nga n'omulwadde wa nsigo eddagala ly'ensigo transplant omulwadde w'ensigo tanywa habbo olwa potassium jukira nsigo tezisengejja kati potassium bwatuula kati tetulya greens tetulya gundi tetulya matooke agatali mooze tetulya nyama okujjako enkoko n'akamyu ne pooko naye ennyama y'ente
batusomesa enyama y'ente batusomesa nti etuula namwe abalamu etuula ku nsigo ennaku 8 ng'ensigo zikyagisengejja enyama y'ente egy'emiwula kitegeeza bw'olya leero ennyama y'ente n'enkya n'olya ennyama y'ente naluli olaba ensigo ziroodinga byebimu byebita ensigo olina kulya nnyama yaki kamutambuza ddembe kamutambuza ddembe batulaba bannange mu nsonyiwe sijaga basiraamu temulwala naye kamutambuza ddembe akamyu na nkoko ate bw'obanga oli mulwadde wa sukaali enkoko ojjako ekiriba kukijjako mubufunze omusiraamu saba tulwala nsigo okujjako nga ogamba ojjako ensonyiweera nga bulijjo n'oliya ebijanjalo byati obeera ne alusaazi ebijanjalo nabyo tujja kubirya owulidde mpozi n'ebyennyanja babituwa kawo bamutuwa naye nga amatooke olina okugoza emirundi 10 ng'ogasazeesaze omujjanjabi ng'olwadde ensigo gyeddagala erisooka omujjanjabi nze sibu nina mukyala wange yatuloyininga abaana bw'aba avuddewo bw'ati aleka nteza abaana obwe balaba ngenze mu fridge bakuba ndulu maama uno agenda kuba mazi kati balina okukuuma kuba munaye omubiri gwo gusobola okwetaaga jo wabaddewo olutalo wano nenywa amazzi mangi kuba pressure yali nyene egenda mu 2 mwana abaana balwanye nempulira ekizibu nga ndaba abaana okulwana nga balwanira byange nga nkyali mulamu pressure nerinya era nakulabye ng'okaaba kati olwo nno nabadde munda mu office kati bwe nawulidde ebikonde nenfubutuka nengabakandabe nabadde nomunamawulire awo gwena kuta amagulu bwe nti ndimwenywerezaako nga pressure egenze mu 2 mwana naye olwokuba nabadde ntambudde eddagala nekakkana abaana balwana battiŋŋana nga kireeteddwa omukyalo ono bajeniverena yattiŋŋanya abaana mu mazima amatuufu ate twabadde mu kukkaanya luli abaana bajja wano ne bagamba mbasonyiwe ne mbasonyiwa omukyala bwe yazze ne twogera ne mugamba obanga ne busego oganyeeyo londa ku proti ndala nkuwe ne mugamba eri ya wakati gireke zingenda gitunda ngenda kwejjanjaba n'agamba nti mpaka lina ne mugamba nayo njikuwadde nze nsigaze busega naye yabadde wakutuuka wano saawa 3 n'abakulu bano abamawulire ne bakulufiga naye ngenza okuwulira amawulire nti agambye ye aganye kati ate nga badde mukkirizganyiza twabadde tukkirizganyiza era mulabe ebifaananyi twabadde na mu office omwo nga tutudde bulungi nga tukkanyiza kubanga yasigambye yafukamidde n'agamba nze banange omukyalo ono abalabi omukyalo ono mumugenderere omukyalo ono mubbi mukyala wange mbadde muwe ekitiibwa naye nze kati webituuse ndaa mubbi mbuuza nti lwaki omukyala mubbi akyusakyusa yatuuse n'agamba n'afukamira n'agamba nkusaba ne bw'otompa nkusaba ompe ekyapa kyawaka onteekeko musayiningire transfer onteekeko amannya ge ne mugamba nekwe nakuteeka obitwala ate nkongera ekira ate n'ekyokubiri kwe nakuteeka ebyapa obiwambye nawaka owambyewo kitegeeza bwe nkuteeka ku kino bonabona abafamily bonna bagobedde ddala n'okutunda oyinza okutunda oyinza n'okubanga wasizaamu kuba lwaki waggalawo kamera zesaaleka ku nyumba yange lwaki waziteekako olina gwoggulira nze bwe nkuba eŋŋombe tonzikiriza kuyingira
wendete byokulya waka tokkiriza twajjawo ne chairman yagaana netugendawo ne bannabakyala b'ekitundu yagaana netugendawo ne mukulu Jojo nannyini somero lya Jojo yagaana kakati nagenda okuddayo nga asaddeko kamera yagaana ne bwana mukulu we bunnamwaya yamuyita yagaana mediation ya kooti yagaana mu nyumba eyo eyange ndi bweru n'abaana abamu basula wano mu kyuma kya Kasoona mu mbeera ino gye mulaba mu nyumba eyo gyebazimba sebo eriko boys quarter eriko ki nali ngizimbye nga nene abantu baffe we batuukira abavudde Kisoro ne mama wange omwaka guliwe namujanjabira era mbadde njagala kumujanjaba eriso lye lyafudde sijja kumuleeta wano mu kyuma kya Kasooli naye omukazi nze we nalabidde nti muyaye omanyi kye yakoze yakkiriziganya n'abakulu bali abaaliwo bafulufiga n'abagamba aleeta byapa era mawulire agamu gafulumye nga gagamba muze yafunye ebyapa tewali yabawadde fotokopi yabawadde fotokopi ebyembe bisekera batanga muntaase omukyalo ono kondo kakati ng'agamba ng'afukamira wansi kuba mwamulabe ng'afukamidde simanyi mujja kumulaba agamba mwami wange nze ne bwoba tompadde ekintu kyonna naye nsaba ompa amakaago nimugamba genda mu maaso nti ate amakaago twali emengo ne bagamba onteeke ku kyapa mugamba ate kati gwe bakulagira ompe byapa mbetwale ku kasiidulo wa betwalagaana nkuteeke ku kyapa ekyo nga bakugambye ompe ebyapa byange mbetwale wa kasiidulo wabigaanira nendaba nga oli mubbi nesikuteekako ate era amakaago ga family house bwe nkuteekako olaba wangobye nze nga nkyali mulamu kakati bwe naafa awali omwana n'alinyawo ogenda kuwasizaamu ate era ndawabika wawasizaamu ge mazima matuufu lwaki toggulawo bwe siba si ekyo oteekwa kubanga olinamu ebintu ebitali bituufu by'okoleramu mu nyumba omwo naye nsaba abalwanirizi b'eddembe mwenna batulwanirira mulagire omukyalo oyo atugulirewo kuba kati singa nfa nga bwe mundaba ge maka gerina okufiiramu n'abeera ku geeto mulambo nakola ntya munyambi mumulagire agulewo yamanyi tumugoba abaana abo gobazaala kweri abaana b'omukyala bano abana kale siganye n'abalala simanyi naye abaana b'omukyala abana nabadde nsaba tubakole DN naye baganye nabuuliza looya wange n'agamba nti olina okugenda mu kooti nebalagira baganye naye nga nange wendaba ebintu bye bakola naddala Allen oyo ne abaana abo bana kika tubakebere si batuufu ate kyenazudde nekyendowooza nganze omukyalo ono engeri gye yagenda n'asaba divorce nga tiwali nsonga eryawe musabisa divorce anoonya agabane anyakule adduke kuba alabika ategeera bwe tunategeera nti abaana si baffe kijja kuba nga si kirungi kati alabika ayagala kunyakula adduke kubanga nze nange eyo neebuuza nkuwadde Busega ekizimbe kivaamu miliyoni 3.5 muno olujja waliwo olujja abasikirawo chapati na biki ozikunganya kiyinza okuvaamu obukadde obuna oba 3.5 kubanga nze bano benapangisaawo bebesololeza olujja kakati emabega waayo edduuka erimu basasula $5,000 emabega weeno basasula $5,000 edduuka ly'omu maaso $60,000 eddala lisasula $60,000 walungi nnyo wali mu trading center wano mu Kibumbiro wagatta junction bataddewo ne chorus ajja ku Masaka mukadde kakati
omuntu n'omuwa namugambye eggulo nga mukola counseling ne mugamba ekyapa kyenkuwo kyebusega tukole transfer okibeereko wekka bw'osolozanga miliyoni 4 miliyoni emwe gikozese ng'okyali wana waka kuba tewali akugobyewo then ekibanja kyo kirimu ennyumba ya bisenge 5 ne bw'oba oyagala kunovetinga zino sente ogenda onovetinga wali bangade omwana ekkalina yawe anti nkugamba kati bwe yagambye nti ebusega nedda ne mugamba kati nsigazaawo poloti 2 busega ne kalina eya wakati ngenda gitunda eno endala eriwo twagigaba y'abaana balegiina paati emu endala twagiwasenga w'abaana nze naawe twekuba n'ebifaananyi nga tumuwa obulamu bwe bwonna nti n'akikiriza yakikiriza nagamba eyo tugiveeko ne mugamba eneddako nakyo yakirina nakyo yakirina kati eyo poloti nga bwe nababuulira mu mawulire gali agaggwa eyo poloti eyo eriko senga nali nkoze endagaano nga ndi mu accident omukyalo oyo nemuwako kipaati kino kyetwagaba Regina nemuwa paati tunula mu luguudo n'endagaano eyo nagimusaba yagikweka yagibalaga mu mawulire n'atagisoma eri mu lufumbira nagikolera gayaza nga ndi mu accident emmotoka nali ngikubye ekigo kakati yakkiriza egolo n'agamba ayo tugiveeko ne mugamba kati tusigaze yeddako ne kalina ne busega ne mugamba kati busega gwe nali nkuwadde nja nze njagala kalina ne mugamba nayo njikuwadde omugende kalina njikuwadde ne mugamba njikuwadde nze mpe ebyapa obireete wano ate nze njagala nkusayiningire ne transfer nze ngiveeko ogibeereko weka naye bukedde ku makya okubanda omukazi ono omubbi basawo ne banyaba batulaba bukedde ku makya agamba nze saagala nze ngenda mu kooti kakati oba ogenda mu kooti nze mpa ebyapa byange nze nejjanjabe tewagenda mu kooti kuwaaba nti nkuwe byapa n'ebyapa nabitereka mu nyumba tebyalina musango wabula wakera ku makya ngunsazeeko n'endagaano n'ozisalako n'ekyogoba mu nyumba kino kyajja kitya wakera makyanga gaddewo nakeera ku makya twamala okwanjuza muwala waffe bwe twagenda Emmengo ne bamulagira agulewo ampe n'ebyapa tubitwale nze nensaba mbitwale mu kasidro kuba yali amaze okubiraga abaana ebyama byaffe kumbe twagenda ogenda Emmengo nga yabiteekako dda kaviyeeti nakino Mengo kye bamugamba ntunde kyaliko kaviyeeti nalwanagana nayo okugijjako kuba yali asayininze transfer kakati okuva kwolwo bwe twava Emmengo nga nnyamu gwokuna tuka ku gate nga wagale nkongo na tewali chairman vice tugende tewali nali tutena mmeri ba masimu kwa esimu yange yagiblocking esimu yange yagiblocking chairman amukubira amugamba chairman ntia chairman amugamba mukyala nti gula obutulesi byokulya ntia sagara n'okutuusa leero nziruka bana abakyala baba ekitundu bajja bakatoliki n'abasiraamu yabagamba siriimu ndi mulwadde olirida wa mudwaliro tukulabe nti mundeke nziruka ngenda wa faaza bwana mukulu ebunamwaya nagenda n'abakristo bamukubira yabagamba byange byagenda wala faaza gwe yaddamu bwatyo nga tuli bagatte ate nga bajja omugattulula kuba tena magezi kati tumukolere ki banange mumpa magezi kati ngole ntya ekyokukola kimbuze si kubanga nasoka ne wankubadde ndi mulwadde abaana bange nemba kumakuma nembagamba mukuma obuntu bulamu kubanga bumuna alwana n'omukyalo oyo bajja kubasiba amateeka wegali ageggwanga mumuleke katubera wano mu kyuma kyakazuli tulabe ne tugenda mu polisi nibigaye abagamba ndi mu kooti kakati tusoma kooti kyamutwalayo
agamba ayagala divorce si byapa tebimukwatako singa tumuwa divorce ibyapa bwe byandigiddemu si bwe kiri bagamba omuwadde divorce nti emugabane naye ensonga emuweesa divorce sigiraba nzubo olwokuba nti nalwala sikyasobola kisenge tumuwe divorce banange anti kyagamba ekituufu kyekiye agamba ensonga gye yeekwasa nti sigira sikyalina waaka naye nze nzijukira bannange nti bwe twalagaana mu bulwadde mu bwavu byona ekyawaaka yandibadde takolaki takyesibaako kakati ekirala kyeyesibako akatambi kemwalaba twamubuuza akatambi koweereza abantu sekendi zinya tulina ebitandikidde banakulamula batya gweze enkokola ze wali okuba lwaki polisi teyankwata oba si yantakula yankuba ebikokola yansanga ku katebe ejjukira nti mutabani waffe yali aleese ennyondo kunkuba nemuwaabirayo kakati ne bamukwata ne bamwebasaawo ne bagamba nti ffe polisi tetukuba yita mukyalawo tumubonereze omwana yeetonde then bwamala okwetonda tulabe oba tumusonyiwa oba tumwongerayo nemuyita najja akatambi tekalaga ng'ajja nali bali bantuziza ngaawo obulamu bwange buno nga ndi awo ntudde awo omwana yeebase wali mu kaofisi kalala waliyo ne mukyala we ng'awese n'omwana waliyo ne muganda waffe gwe bayita Matiya naye yaliyo kakati omukyala nsanga wananga nga tebabiraga era oyo kwiza oyo ababukedi kiza mu mugamba akole emirimu gyamwe nga gyegimiyonjo kuba se bumanyi omuntu nga mutandise okuyoma muveeri nga muyomba ne mutuuka ne mutakanya ne mulwana ne mumala ne babataasa ne mumala mwesambye eggere mukoze mutya babataasiza twali ku polisi mulaba mu polisi mukatamba kumala mu polisi nze ndabamu omusajja ali mu saati y'obugundi eyasikweya kakati bwabanga polisi teyaliwo nga ayinza ogamba nti polisi teyaliwo bwe yali ajja nga bamukwata katambi lwaki tebalaga polisi nti polisi wuno mukyala ayambuka madaala agenda eri waggulu gye twali musiemwayi bwe tumala omwana ono nga yeebase wansi n'ennyondo lwaki tebamukwata bwe tumala omwana ono nga awandika ebbaluwa ya polegireeta lwaki tebamulaga oba batuufa katambi munyampi bakamaleyo kusekanyira extra the undercover program jogera maso no kubanga ogoberera ndakiika muzange mu bbiri okubanga ate nkwerekereza mu kitundu kyaffe kino ekirala muzee kati kyekiddako wano yabalimbye twabikola fena najjayo plan alina eyagenda okumuku interviewinga yalaga ne plan ey'ennyumba naye yagiraga nagireka waliwo plani ze naleka mu nyumba gye bazimbirako eyo neyenyini original nalekamu enyumba plani 2 kati yajjayo plani n'abalaga teyagibikula abalage plani esomaani naddamu n'abalaga emmotoka kyokka enkeera yaalo n'akubira agenti wange n'amugamba nyinza okukuwa kakadde emmotoka ezo noziza mu manya gange agenti wange era agenti yankubira era emmotoka nazisaako akagundi akalaga singa ozikwatako bwoti nozitakula message ejja naye nolimbe ensi mwe motoka 3 obulole 2 ne religious gimulabye genzigiddemu yagamba zize yazigula ku sente ze nemubuuza wazigula nani wazigula mu bondi wazigula n'abantu nenge motoka eza bazinguza omwami Henry kiwanogo kauma wali ku kiddo kuliwe Masaka otunula boti waggulu alinawe ebyumba by'enkoko alina bondi yanguza religious eyo nanguza neeno eya mukyala muto
paundo aha na eri akaisuzu akemitayimbwa nakagula ne wakiso busoga kano ka boxi aka green nakagula wano kabusu mukabondi ko mukabusu musanji wange yakamfonera chekesa byono ina evidence bintu ikatate ne motoka zenyine amanya gali mu kadi zange iyo mukazi yagamba zize ezigula ni sente ali imbensi yaudisa abantu ate motoka teyetaga kugamba nti yani nyigamwe namba genda ku traffic wali umugaye nyigiramwe namba ene motoka esomani kadi nziri nasibu nyigamwe namba urabi ati yabada akobera agent wange nyamba njya kwaka kade uziseke manya gange uzize manya gange kubanga mufere kale twayanzeke muzeeka tumuleka sokawo mulemu kubanga tumusanze yakava ko treatment sibirungi ne tujageza ko kubanga tulondola ensonga zino gyezigwera nkujjukiza nti mwami Kamala Paul gwe wenna nga okwatibwako ku nsonga ya taata waffe ono naddala abasajja simanyi lwaki muserikidde mu nsonga zino muli bantu b'amaanyi mu ggwanga musirise nga basajja bannaffe batulugunyizibwa bayita mu mbeera etafaananika abakyala ab'amaanyi mu ggwanga bali konsandi abazaala abaana ab'obulenzi n'ensonga etukwatako nga bwe tukutte ku bantu abalala nsaba tukwateko ne ku muzeeyi Kamali Paul afune ku bwenkanya obulamu bwe buli mu matigga tambulira mu kutiisibwatiisibwa ate era nga bwogenda mu maaso n'okubanga omutunuulira oba oli awo musajja nga embeera kati gy'alimu yeetaaga special treatment ate mu kaseera kano erabise okubeera enzibu y'okufuna singa abatayanguyiddwa bonnambiro baagaliza birungi byerere tugenda kwongera okuba nga tulondola ensonga eno nga bwe tubagamba tuffe tubalansinga omukyala mwamulidde sayidi ye ennaku lwajjo bwe twabadde tutuuse abaana lulimu abalengera kakati olwaleero ate beekyusiza tetumanyi what next but buli lwonyigiriza ennyo ate ennyindo gireeta omusaayi buli lwonyigiriza ennyo ennyindo gireeta musaayi so mukadde wange yonna gy'oli Verena manya nti omusajja lozo omunyigiriza nnyo ali ku kisenge ne bwe bampisi yadde etya nnyo naye naye bwekwekalizaamu oba oli awo oyinza ogijjamu omusera bitandise so abaana nabakumakuma naye kati bwe batuuse kati beekyaye kuba basuula mu kyuma awaka waabwe babagobyewo kati beekyaye mu butuufu nsaba buyambi mangu wange wayinza okubaawo ekitali kituufu kale mukama abankuumire tweyanziza